Kale. Welcome here to another edition of Fahad Pro UG. What it is ako? You know of course just since dokubira ngata kubira mpasa Fahad Pro UG okubira ngata kutusa ku updates ezenjawulo akunsonga nga bwezeni mukubira ngata zitambula mu ggwanga lya Uganda. Mukimanyi bulungi nnyo ku video bw'obanga ogifunye ontake kigo likinga sharingira ku abalala comment section akabox okirirawo anobera ngate otuwendo ozo kusinzira ensonga bogeno okubira ngate nawe ozedabirako awo omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform Recycling Center mayongedde okubira ngate akola ebyafaayo era nga munjukira bulungi nnyo waliwo video gye yakola recent awo ale kizimbe kye yali ayimiriddeko n'abako ebigambo byayogerawo ng'agamba nti abakulu bamukubira nga tebamunoonya era bino byonna mwasobola okubira nga temubirawo kakati no ekifo ekyo kirabika kyo kifuuse kya byafaayo era nga juzi navudde emere nga tembakolera video nembaga nti abantu b'enjawulo abayimbi ba tiktokers bani bonabona batandise okubira nga tebagendawo okubira nga tebakwatirawo video abadde tebamanyikiddwa abatandise okubira nga tebamanyikibwa accounts zaabwe zitandise okubira nga tezikula naye nga lwansonga ki nti abasobodde okubira nga bakolerawo video wenyini awo mukulu we yasobodde okubira nga akolera video ye ng'ayimiridde kakati no abakulu b'amasomero ag'enjawulo nabo batandise okubira nga batika abaana baabwe nga babatwala mu kifo ekyo nga babalambuza simanyi biki bali mukubira nga bagamba abaana b'essomero naye nga batandise okubira nga batwala abaana bano omukoomu babeere nga munange balambula ekifo kino era basobola okubira nga abalaba ebigenda mu maaso ngenda okubira nga mbikuterawo osobola okubira nga nawe weewulirako embeera oba weerabirako embeera nga bwegenda mu maaso sayidi zeeyo sako n'obutambi obulala bungi nnyo tuula abutuuzi kalira subscribing akade ka notification bakakoneko kajja kubira nga teka kwalatinga buli wenna ndese video oye ashaka shafu nkujukiza abeerawo nnyo kubira nga takulombereddwa go wenna ekyamuzima kiri nti bw'oba olina ebikutawaanya munoonyeko ajja kubira nga takulombereddwa ng'akozesa maanyi ga duwa na Quran so kamere kati materawo ensonga zino eza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obutambi obulala bungi nnyo temuvaawo. Ekifo kino wetuyimiridde wano nno we wabadde omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Bobi Wine agambibwa nti ali ku misinde era nga ali mu kaseera kano tanaba kudda mu makaage wabula nga ekifo kye tusanze kino kiyitibwa IK Musazi International Medical and Research Center. This foundation stone was laid by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, on 22nd December 2000. Ekifo kino nno lyali ddwaliro kitegeeza nti lyaggulwawo wabula nga mukadde kano wetwogerera lifaanana nga bwe lyagala terikyakolerako ddala ngenda kubatwalako ne Bobi Wine we yabadde tetumanyi kiki wabula nga mu kaseera kano tutuukirewo tusanzeewo abakola obulango bwa bizinesi zaabwe tusanzeewo bannabitonde bangi abaza okwekwatawo ebifaananyi bizinesi zingi obudde buno ezibakolera mu kifo kino kifuuse ekimu ku byobulambuzi mu kifo kino mukadde kano wetwogerera era abantu bangi bali within bali mu kafo kano olwaleero bagenda maaso n'okuba nga bakola kontenti balanga bizinesi zaabwe abaza okukola amazina n'ebintu eby'enjawulo. Yes, abalabi baffe abalungi olunaku olwaleero tuddukiddeko ateekanyanya mu kifo omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform wano bwe yali ng'akwata video oluvannyuma lw'okuwulira ebyali bitambizibwa ku social media nti amagye ssaako ne poliisi gamunoonya. Nono ekifo kino kifukidde ddala ekyobulambuzi era ng'abantu bangi bye tusanze wano nga bagenda maaso n'okuba nga ate balambula ekifo kino ssaako n'okulanga bizinesi zaabwe mu kifo kino. Ngera bwolaba mulimu abantu bangi nnyo abeetolodde ekifo kino olunaku olwaleero wano abaza okulanga bizinesi zaabwe bannabitonde ab'enjawulo abaze mu kifo kino okulaba nga basobola okuba nga emirimu gyabwe bagyongera mu maaso. Ekifo kino kigambibwa nti no lyali ddwaliro nga lino lyassibwako President Museveni yennyini lyali liggulwawo wabula nga mu kaseera kano wetwogerera ekifo kino tekikyakola. Twandibadde tugamba nti maybe mu Kanyanya lino eryandibadde eddwaliro aba agamu ku malwaliro agandibadde gayamba abatunze mu kitundu kino wabula oluvannyuma lw'okuba nti eddwaliro lino terikyakolerako ddala tetumanyi health cares meka eziri musangibwa mu kifo kino naye nga tukyagenda maaso n'okuba nga tunoonyereza ebyafaayo ebikwata ku kifo kino okwagala okumanya lwaki tekikyakola ye kyali kiteekeddwawo ku musingi ki. Awo nno njagala kubalambuzako ekifo kino munda eyo ssaako ne wabweru waakyo musobole okumanya wabula nga kisangibwa wano e Kanyanya ku luguudo lw'e Namasole. Katubalambuzeko munda ate tumale tukomewo. Kyagwira ddala era njagala mbalambuzeko munda eno nga bwe kyali kifaanana nga likyali ddwaliro. Nno bino byali bisenge byali bizimbiddwa ng'eddwaliro. Ebyo bino byali bisenge ono wali main entrance we twali tuyingirira simanyi bulungi oba laboratory kati yali buluddawa naye ng'okusinziira munda eno engeri gye yazimbibwamu kikulaga nti ate ne wano wennyini we tuyimiridde akadde kano yiza okuba nga yali laboratory. Jjukira ekifo kino kigulwawo mu 2000 kimaze emyaka nno egiwererako ddala affe bibange twadde tukyali bato naye ekyandibadde ng'eddwaliro yandibadde lituyamba mu kadde kano terikyakolerako ddala. Eno waggulu nno sijja kulinnyayo nnyo kuba nange nti emisota naye ekifo kyali kinene ddala nga kikyazimbibwa
mukadde kano okubanga tekikyakola kyagwira ddala ng'era bw'okiraba kigenda kimenyeka. Wabula wano we wabadde omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform kye twebuuza omukulembeze abadde asulawa era mu kifo muno yajjawo message kijagezako okutusindikira ng'Abannayuganda nti lino lyali ddwaliro bwatyo tunamba kulabako wantu wonna tasangibwa ku bizimbe nti buli kisimbe kyasanze kyayimirirako wabula yanoonya ekizimbe kino n'ayimirirako. Kadde kano wenjogerera Bobi Wine tanaba kuzuulibwa wawaali era nga akyali ku misinde wabula nga poliisi n'ebitongole eby'amagye bigamba nti tebimulinako buzibu era bimukkiriza okwetaaya makaage gataliimu obudde buno yali nga bagamba nti gyali twalabyeko jjo olunaku olw'ejjo nga baganda be bagenzeeyo kumulaba tebasobodde kumusisinkana so tetunamanya bulungi oba gyali makaage oba kituufu taliiyo. Akakati mukulu amanya bakuyitani bakuyita Mukisa area. Mukisa area oli mutuzeewo ku kintu kino sebo abantu wano kigambibwa nti wewali President Bobi Wine kituufu kakati nga mmwe abatunze b'ekitundu kino ekifo kino mukisanze mutya okuva olunaku Kyagulanyi we yamala okuva mu kifo kino? Bantu bangi bazeewo okukirambula n'okukolerawo bizinesi zaabwe bazze kukirambula sako n'okolerawo obulango. Lino lyali ddwaliro bwe tutegeddeko mu kitundu kino mulimu malwaliro ameka agabayambi ng'abatuuze mu kitundu kino nga ga gavumenti liriko Mamboga ekitegeeza mu kitundu etwogerera tewaliwo ddwaliro lya gavumenti lyonna wano wote wali singa omuntu afuna obuzibu ateekeddwa okuduka paka e Mamboga. Kakati nno abatunzi mbawulidde ekifo kino bagamba nti okwetololera ekifo kino kyonna temuli ddwaliro lisangibwamu. Omuntu singa abeera afunye obuzibu oba omukyala ayagala kuzaala oba waliwo alwadde yeetaagibwa okudduka paka e Mamboga okufuna obujjanjabi wabula nga wano we tuyimiridde ate jjukira nti lyali ddwaliro tetumanyi bigendererwa ki ate nekirala tetumanyi bubaka ki Bobi Wine bwagezaako okuweereza eri abakulu mu kitongole kya gavumenti omuli President Museveni n'abalala okuba nti ekifo kino we yalonze tukyanoonyerezebwa okumanya lwaki wano we yalonze mu bifo byonna ebyetolodde Uganda yalonze okujja ku ddwaliro eritakyakola eryagwa okubanga ate akolerawo akatambi ke yakoze nga mukadde kano ng'anoonyezebwa. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Nabatanzi Emily, the first female TikToker to come to the presidency's head. Banae bamikuwano tuli wano mu kifo kyennyini eky'omukulu president Uganda President Kyagulanyi Ssentamu. Ekifo kino eno kigambibwa nti kiri eyo kyakusifuuta wayawanyi wakiri naye nzasoso kizuula kikuleka waggwe ate nabakujja kwerolerako ku kino ekifo Namige ekifo ekirabika bulungi waliwo entawo muganda wange ogiwulirako n'obuya ng'oli mu Uganda mpya abagala Uganda mpya mupya mukisange wano mba mikono temwerabira naye nga bambi mwebale nnyo mwebale kwagala nnyo bane Mr. President we love you so much. Deadly. Meya we Nakawa eyawangudde biki by'omuyigirako? Walukaga agamba nti embeera z'abantu ozisoma ozitunda eruddawa. Ekyo si kituufu. Omusajja ono Nubian bw'obanga ddala okutte bulungi embeera ze nga mu busirifu bwe asobola okufuuka meya ow'ekitundu nga Nakawa nga tekivudde nnyo mu kunnyonnyola nsonga biki byagenda okukola naye nga guvudde mu bondi gy'alina ne mukama we ate mukwano gwe nga byasukkawo ye yafuukira ddala muganda we. Kitegeeza nti bw'obanga okosa abantu olina okubeerako b'opulizaavinga ne weerizavingirawo ti noono sirimwogerako kibi olw'ebyo by'oba ojjukira gye muvudde mwembi. Omusajja gy'akoma okula gy'akoma okubeera ng'anyuma bano kati bantu bakulu ddala Nubian munnange ne Kyagulanyi. Honorable. Once a honorable is always a honorable. Gye baatandikira mu firebase eyo mu kubaakinga omukulu era kuva ddanga oli ye mukulu ye musukkulumu ne gye batuuse
oyinza okunjulira nti bonna abaabavangako mu Firebase balina we baawagamira. Naye bano bw'abanga ono kati mmeeya era sikirwa baakibuukamu nga bukyali kati ne bw'obanoonya ne we babeera bafunayo bu handouts era tayito zaabwe tezisobola kweyongerako ne sizoni ya bu handouts eweddeko. Naye ye mmeeya agenda kumusaala, agenda kola kaliya eyiye era n'okugatta ettaffaali ku kitundu ekyo. Ezo embeera singa bampuuga ze baakoppa n'omugalatiya ebuddu eyo bandibadde bakyayina amakanda so si okwewaggula mbuno bakole ekibiina ekyabwe ng'ate tebajjukira nti lumu bafunako ku masannyalaze goono. Gano amasannyalaze gabadde mangi mu kitundu kino ng'oyinza mu butuufu ogaganyulwamu. Nubiyaniri bino si byakwagala masannyalaze naye ekyamazima ye omukwano gwe n'omusajja oli munnyiinyiitivu era gwali gwa kuvaamu ebirungi bingi. Ekyo ne kinjagaza nange okufunayo omuntu omunubbi ambeere kumpi. Balabika bambi balimu ensa. Mu mbeera efaanana bw'ekyo siringisi miliyoni 5 olwandiziŋŋambye ŋŋanze nga mukama wange yaŋŋamba nti nno za kivve era za sitaani nandimubuuziza bubuuza we nziteeka kuba ssente ezo ddala mbi. Bwe yandiŋŋambye nti tuzireete tuzigabire abatuuze b'egindi tuzikolemu bino ne biri mu lwatu sandiziremedde kuba 5 kyeki ku ggwe. Amaanyi amemanye gego gennyini agamala ebita ku buko mbuga ku buko bintabula. Mu mbeera efaanana bw'ekyo ono okufuuka mmeeya nkugambye nti tekyavudde nnyo ku kunnyonnyola kwe naye olw'okubeera nti nno amanyi mukama we ate ne mukama we yennyini azza feva era amumanyi kyasukka ku Luganda ne kiyingirira ddala munda kubanga ku Baganda ba Kyagulanyi kizibu okusangayo munnanga awangudde ekifo module eyo so nga ate oluusi n'abantu bennyini babeera bakusengejja bakweka enneenya. Kwata enneeyisa ya Nubiyani eri mukama we bw'obanga ddala oli wa kufuna kaada ya Nuupu gwe yawangudde mu Paalamenti mu kisanja ekiddako. Gino 5 emyaka tugigasse ku 5 egyayita giwere 10 bwe tumala tugigatte ku 20 aga Mukulu Besigye muvaawo mugambe nti omusajja atufuze bubi ng'atufuga nammwe. Kive mwe okugaana okukola gavumenti y'ekisiikirize kive mwe mugimuwa era baminisita bamwe babeera bakungu ba gavumenti alaba muwadda nku nnyingi ng'ayolekedde okuyamba bakadaama ng'omukungu. Ekyo kitegeeza mmwe we mutali gavumenti eri ebeera ya bitundu ebeera ya bikukujju teba mu mateeka. Kale bw'aba yababbye lembe lyammwe okugaana okumuwa abo ab'ekisiikirize kubanga after all bakisiikirize naye nga balina zi budget. Nubiyaniri yoga embeera zo abantu bangi abafuna omukisa ogulinaana abagagga naye nabo ne batabataliza mu ngeri gye banuubulamu abalala ogenda okumaliriza ng'ewantu weyandijja future mu mbeera y'okuyiga so okusabiriza obusabiriza omusimbi n'okubbawo omugagga byatakyetaaga n'okuleeta akamanyiro ku mamotoka ge omala oganuubule ogatomeze nga ye bwaddaabiriza amala akukyawo akugobe. Kale abantu abasinga obungi singa beegendereza singa obugagga bubakwata obugagga bukwata mu mbeera ya ssenyiga kubanga bw'olaba ebyewuunyo ebinene omuntu byakola oluusi ng'omusinga n'omutwe omunene naawe otandika obbikoppa n'okolayo obutinitini naye ng'ate obwo nabwo bintu binene mu maaso g'abakulaba bwe bw'olabanga obutini okusinziira ku exposure gy'olina.
oli bw'aluubirira obwa pulezidenti ono n'afunayo akafo k'obwa meeya k'ajogereza n'akozesa amasannyalaze g'oli n'akafuna obwa meeya kinene nnyo eri abantu abamu. Bw'otyo bw'oyinza okutandika obuzigo bwo bukyuyi kimu oluvannyuma lw'okulaba ku kalina z'oli, naye ng'obuzigo obwo mwattu buli 30. Oli n'atya nnyo, kumba ate ggwe gy'okoppa idea birala, ate ng'era bo bennyini bw'ojjamu ejjamba olw'okubeera nti nno munnange oli mwesimbu, bakusuulirayoko ng'era wampologoma obwasuulirayoko ku wampisi. Obeerangako ne munno bw'ofunanga omukisa ogulinaana omunene, beera nga y'omutaliza biri kusasula mu maaso eyo. Abadduka mu Firebase yaggwawo, naye enkolagana y'ono n'ono yevuddemu ebyo ebinene ebirungi. Oba oli awo, ezo ze mbeera z'abantu. Buli muntu ali ku social media ayina embeera nga bw'oba ozeekenneenyeza munnange zifumbekeddemu obugagga, so singa oli muno osoma embeera z'abantu ozitunda eruddawa, ng'ate mu Uganda abantu bamanyikiddwa nti no bapangulukufu. Pangulukuka ojja kwepangulula wekaweka, opangulule n'obulamu bwo. Kyagulanyi ye yasaze mu kwekweka naye tewala mwagala ddembe lye, oba ayagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa, naye gavumenti temulinako musango. So kivuye ng'oba ayagala oba atidde ennyumba ye, ekyo kikye naye tewala munoonya, naye tumanyi gyayekwese, tujjako nti tetulina interest muye. Singa twabadde tumwagala nobwa tuli America tusobola kujjayo, naye tewala mwagala. So ayekwese ekifaananyi kye, hiding from his own shadow. So tubuuziza nembitamu mu luzungu naye gambiremu mu lufuutifuuti. Mugambye bamuuje abakutte ng'omukulu Muwanga Kivumbi, mwogere ne ku kya Bobi Wine. Muwanga Kivumbi waliwo emisango gye bamutaddeko kubanga waliwo abantu abafa Butambala. Ate kibi nnyo nti abantu bafa olw'ensonga y'obululu, naye ebyo biri mu kooti. Katulindirire okunoonyereza ebigenda kutulaga, naye tusuubira nti kooti ejja kubitwala bulungi. Omukulu Kyagulanyi ye yasaze mu kwekweka naye tewala mwagala ddembe lye, oba ayagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa, naye gavumenti temulinako musango. So kivuye ng'oba ayagala oba atidde ennyumba ye, ekyo kikye naye tewala munoonya, naye tumanyi gyayekwese, tujjako nti tetulina interest muye. Singa twabadde tumwagala nobwa tuli America tusobola kujjayo, naye tewala mwagala. So ayekwese ekifaananyi kye, hiding from his own shadow. Ebya intaneti okugigalawo, yes, kituufu ti ennaku zino ikonomi yaffe ery'obugaga intaneti ekola kikulu nnyo, naye twali tulina information eraga nti waliwo abaagala kukozesa ebya intaneti okuleeta emivuyo, naye kubanga gavumenti erina obuvunaanyizibwa okulaba nti ffenna gwe nange tulina eddembe ate tuli safe, ne tusalamu netugisalako temporarily, naye katekomyewo twakikola obw'obulungi bw'abantu ffenna Abannayuganda, kubanga tuba tetwagala muntu afiirwe obulamu oba akosebwe
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.